naye mukazi gwe fakiri olinga omusirutafulo ebintu by'omubakazi byatulwa labayo obwogendo byanjala wamma bannanga abaagala omukyala gwe ninaye muggulu ekisooka mu kyakuuka olaba ate nga n'empisa zaabulala omunenyamu birakola naawubula nnyo ng'okuntuma olaba onneepimamu okunkuba awo osituse kuba luno so nno nakuubaka nkwesiga akwenyumirizamu okukamala naye nswaziza mukyala wange naakola kyokunyonya oyo omukazi omuggulu oyo omukazi omuggulu oyo omukazi omuggulu. Okay, kale bantu bange mujebale ejo najje mutuusizaako engalo olunaku olwaleero mbeebaza abasobodde okuyitayoko ku mirimu abali mu bizibu ebyenjawulo. Nsaba Mukama Katonda ababeere abatambudde abagenze mu byalo okulaba ku bantu abalinayo emikolo n'ebintu ebirala. Nammwe nsaba Mukama Katonda abatambuze bulungi amagenda n'amadda. Amanya nze Muzungu David, abasinga gwe bamanyinga Muzungu David Kadongokamu music analyst. Bannange sifaanana bulungi temulowooza nti nasala abaanunda siri kyakulya. Olunaku olwaleero nsazeewo nzije tujjukire omuzira the highest distinguished Dr. Livingston Kasozi. Ennaku z'omwezi zaali zino ez'olwaleero lwe yava mu bulamu bw'ensi eno bw'atyo n'aziikibwa ali ekyabbogo mu buddu. Kale nsaba tweyambise akadde kano. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala okutegeera ku Livingston Kasozi oli wa ddembe okuba ng'obuuza wendi ngenda kubanga nkwanukula. Gwe ate ayagala ennyimba zino eza Kadongokamu naawe osobola okuntuukirira ku nnamba eri ku page eno oba ku post eno ojja n'enkuguza ku nnyimba zino. Ennyimba zino tutunda ntunde wadde abamu ekyo kibanyiiza naye nga ge mazima. Tutunda ntunde nga naawe wooli eyo ng'olina omulimu gw'okola omulala naffe bwe tutyo tetwabba nzibe naffe twanoonya noonye naye olw'okuba nti abamu balemererwa waaba ayagala kintu ng'akyagala ate n'otuuka omugamba nti kya ssente akiraba bulala. Kale bwe kityo tugezezaako okuba nga tutereka ebintu bino oba oliawo bigenda bivaawo, otherwise nsaba tuwagire abantu nga ffe. Mukulika eyo ababadde kuno ku mutimbagano n'abo abasobodde okubeerako enkoko njeru mu kujjukira Prince Jopo Kafero okusisinkanako abantu abangoberera wano kwosa n'abantu ab'amaanyi mu kisaawe kino eky'okuyimba okugeza nga waliwo omwami gwe bayita Boogere oyo twanyumya emboozi nno yali nnene yawanvuwako Boogere abatamumanyi Okay bantu bange munaasonyiwa network simanyi ki naye bwekityo bwekiri. Kale tugenda kuyitamu mpola mpola. Boogere yoyo gw'owulirako Prince Jopo Kafero ng'ayimbako mu luyimba lwa mbadde nkyamwagala. Siri muyimbi mulungi naye ndowooza yagamba atya tibo. Kale Boogere jangu nkuto bayifuna olupapula kambyogere bwogezi. So nteekateeka bwetyo weeyali. Then we twavaawo twayingira ekisaawe ne tubeera ekisaawe ndowooza natuuka saaza alinga 9 kuva ku ssaawa 9 okutuusa ku ssaawa 8 zaali 8:30. Baganda bange network etusumbwa naye tujja ggumiraawo abasobola tujja tambula mpola mpola network ndaba reconnecting every after some few minutes very reconnecting. Kale bwe tutyo ababbi bakyekola olunaku lwolwo ndowooza nange ndi omu ku abo abataawona mbeera ye nkoko njeru. Essimu gye ntera okukolerako live oba oliawo neeno nnafu bwetyo yalugenda teyalutonda yasigalayo enkoko njeru. Ekyannuma documents zange ebintu byange bingi byagigenderamu naye oba oliawo yali nteekateeka ya Mungu. Olunaku olwo ndowooza mulina n'amawulire ge mutanategeera naye nga ababbi baali 3 abattibwa
mu kivulu ekyo. Omu yattibwa ku ssaawa nga 3 then n'obudde bwa Suna Ben we yakubira endongo, abalala nabo battibwa enkoko njeru mu kivulu ky'okujjukira Prince Job Kafeero. David Lutalo ndowooza y'omu ku yataasa abaali badda e Kampala. Waliwo akagga kalimu bbambu muyitirivu nti baali bakuumidde awo, so boy bafuna omukisa ne basurvivinga ne bakubira abaali eno nti mugambe abaliyo tebajja embeera eno yayonoonese, kubanga David Lutalo yajja kusanga 7. Oko oluyimba luyitibwa omukazi omugulu okuva ewa Livingston Kasozi. Simanyi oba wali oluwuliddeko oba nedda. Oba toluwulirangako, olwo nalwo lwayimbibwa Livingston Kasozi. Twandikubye ennyimba zino naye tulina ekizibu kya copyright. Ngenda kunoonyamu ennyimba ezitamanyiddwa zengenda okuzanya mu programu muno. Kati ennyimba nga abampalampa munveeko, abasajja munvula, abiika ebingi, ezo tezinaako copyright, so ngenda kuba nteekamuko ezo. Naye zino wendiba nfudde wenziteerayo bwenti gwe musika munaaye live yange ate ne pages zaffe zino bazibaaninga. Kale mujja kunsonyiwa, amaka geeyagaza, amaka mateefu. Olwo yali n'ennabiryo kanazanya amaka geeyagaza. Mubadde mwebuuza nnyo ebiro bino Kasozi bakisayala nejembera mikwano gyange bambuuza lwaki oli munaku nali nasalawo okuzirika nerekere ekizibu ku mutima kutusala endabe nga kinyiga kanja tuliosanga munamponya ensimbi nkimanyi bwe zibula eyo mbalaba bangi kibaluma nze naye ngezembuze sitenguka kuba mmanya nti nkyanazifuna wadde n'obulwadde buluma ng'ab'okutte ngenda ku musawo naye olw'okuvamu empiso ziti kibadde kinnuma omusawo n'akiwonya kyokka enkalamata enjakirira ekyaganyi kyabuliddwa agiwonya ekyo kyekindeese nkikoleki ate sikulwa ngafa ng'omutugi wano wensabira obuyambi bwo onnyambe nga teemumpabula nange nnono bwemu ebisaanira bannange nfuna amaka geeyagaza. Okay, kale oye Livingston Kasozi ng'anaatera okufa yafuna ekitiibwa eky'omuzira oba the highest distinguished Dr. Livingston Kasozi. Ebyo ebintu oyinza obutafuna mukisa gubikugamba, naye mu 1996 ennaku z'omwezi nga 18 webaali mu kisaayi gali kwoleka ennakivubo mu kivulu kya Mono mu Kabi munnange eyali minisita wa health obudde obwo ye yamuwa ekitiibwa ekyo, so yagenda okufa nga ye the highest distinguished oba ekiyinza okuvunulwa nga omuzira, then ne bamugattako Dr. Livingston Kasozi Junior. Kale bw'atyo mukadde waffe oyo yava mu bulamu bw'ensi eno. Yalina ennyimba mpitirivu zikunuukiriza ennyimba 10, zikunuukiriza ennyimba 60, naye simanyi ku nnyimba za Livingston Kasozi oba omanyiiko ki. Livingston Kasozi yafiira ku myaka 31. Maama eyamuleeta ku nsi ye omugenzi Nanzili Penina Monabuddu, then omukadde omuzeeyi ye omugenzi Livingston Kasozi Senior abawangalira mu bitundu by'ezzana. Wenjogera ku omwami ono abasinga mumumanyi nga muzeeyi Levo oba ew'omugenzi Levo. Omusajja yali musuubuzi era nga ne Livingston Kasozi okujja okwegatta ku kisa ky'okuyimba yayingiranga yava mu kusuubula byennyanja bye yali akola n'ekitaawe. Naye nga ebyomunda biri nti Livingston Kasozi
yali munakatemba kubanga alina ebyo olunyumya ki drama actors biki naye nga Kadongokamu super singers okumuleeta mu kisaawe ky'okuyimba bambi abayimbi baalinanga enkola eyo ng'ebakulabamu ng'olinamu wano amajanga gawera nga bakusembeza so baayagala omusimbi ogwo abakwasizeeko munnange we yatuuka yaloka naye ng'ekyamuleeta kyali kubanga omu ku bavujjirira Kadongokamu super singers Kadongokamu super singers era nga womanyi omugagga ti munnange ye ameza bingi Livingston Kasozi yazaalibwa mwaka gwa 1959 wemba serabidde 1959 yazaalibwa 1969 saa 59 1956 bw'atyo n'afiira ku myaka 31 obuzibu bwange obyamaka nasooka kunnalugenge oyo mwana muwala bwe lwasomanga ebukala gye namulaba n'ensima weewaawo yali muto mukazi wattu naye ffe byamakanga yeeyisanga omukulu era yagezaako okumuzimba kyokola okubukanga byonna sibiraba labakabuzibu kambalabanya ane gye mpita abakazinda bankumu gatuuka kuba nnyo omukufuna neneewaana ndizinyamo yannunga nga buli lwekumawaawaka wano nalugenge nekuba n'ensamba era kijjavaako emberebezi getuliri n'abisiba n'agenda bwene nasala okutayira leetona malafiri n'ekyawa era nekyavaamu nabakuta gizadde ndaba sirifuna kubanga mumanyi ebiro kale Livingston Kasozi ayimba anoonya amaka ageeyagaza Livingston Kasozi kugambye nti yazaalibwa abagenzi Nanzili Penina Munabuddu n'omugenzi Livingston Kasozi Senior abantu bezana gwe baali baakazaako erya Live kale bw'atyo Livingston Kasozi yazaalibwa ne baganda be Cecilia Nabukalu ne Pros Kyolaba yali muyimbi wa Kadongokamu era nga yali yatandika endongo yagitandikira mu Matendo Demonstration School eya Fred Sebata ejava n'agendako ewa Prince Jopo Kafeero naye abamu mu baana be yazaalibwa nabo mulimu n'omulenzi amanyiddwa nga Francis ye yali omwana omukulu munda ya Nanzili Penina ye yali omwana omukulu munda ya Nanzili Penina ebyokuzaala byetaaga amagezi matuna abakazi balabufu oba omukyakazi omwana tamukuwa wano wensabira obuyambi bwo onyambe nga temukola. Then kwaliko n'omuwala eyakolanga mu bank amanyiddwa nga Lozi era enteekateeka zino zengezaako okugamba muganda we oba Pros Kyolaba yabiyimbako bulungi ng'atottola obuzaale bwa Livingston Kasozi ne baganda be kandabeko oba ndina wano Pros Kyolaba ajje atunyumizemu nga we tujjukira Livingston Kasozi abazadde mulabye.
Okay, kale baganda bange mwe abatera ogamba nti Livingston Kasozi yaleka abaana babiri nga mukiruma muteeka musimbako n'amannyo. Ono ye sister wa Livingston Kasozi Prosi Kyolaba naye akugamba nti waliwo n'oli omulala era nabalagako ekiraamo kya Livingston Kasozi kye yakolanga 18 omwezi ogwokutaano 1997 yakulaga nti eriyo n'omwana omulala asuubirwa lwakuba ffe tuwuliriza ennyimba zino naye tetuzifuna bulungi. Waliwo oluyimba baluyita ebizibu by'ensi mwe yayogererako oyo omukyala eyamuzaalira omwana eyazaala omwana n'amugabira omugago owa siringi yali ayogera kwono Serwanga nabamulagako awo emabega basobola okulaba abazze bangoberero okumala ebbanga nabalagako Serwanga yaliwa naye simanyi oba nkyamulina Serwanga is here mulina sobola bamulagako y'omu ku baana ba Livingston Kasozi. This is Serwanga gwenjogerako ye mwana wa Livingston Kasozi omukulu ono ye last born Sematimba Regan kati ono obudde buno atwalibwa nga tata waabwe ono ye William Kibuka Kaalo ka Buganda olunaku olwo twali eyo buddu kati be bano abaana aba Livingston Kasozi Nansubuga Diana Sematimba Regan nono omwana ono gwe baali bayogerako nti n'oli omulala yono Serwanga kati wali awangalira awo kyazanga omusajja atuuludde kati bebo abaana abasatu aba Livingston Kasozi. Okay, kale tugira tweyongerayo mpola. Okay, kale oye Prosi Kyolaba nga ayimba ku muganda we wossa ne baganda be abaali bagenze Francis gwayimbako yoyo eyavaamu oluyimba olumanyiddwa nga Muwasenju olwa Haman Semakula Basudde. Ennyimba zino bangi banyiiga we tuvunula ennyimba ezo songa by'ebintu ebiyinza okufuula Kadongokamu ono okubeera ow'enjawulo. Muwasenju lwava ku lwagata Francis naye okusinga lwali ku Livingston Kasozi kubanga omukyala gwe baali bayimbako yali mukyala wa Francis mukulu wa Livingston Kasozi naye maama wafunga ekyonga nti togenda kufumba embeeyo biki olw'ennyimba ezo ne zitandika okufuluma. Bangi tebaagala twogere ku bintu ebyo abamu bibanyiiza. Kale yoyo Livingston Kasozi gwe tuli mugezaako okutunuulira. Livingston Kasozi tujja kweyongerayo tukuba ennyimba ze naye ezitategeerekeka. Dambisha okobere munange leero titukolereyo kivulu. Yes, titukolere kivulu. Waliwo embeera egibaire nga tijitusobozesya kati atujjukire family ya Livingston Kasozi eriye mu bitundu by'e Masaka bewagwire ne bakola ensi yaabo ng'okuyingira ensi Uganda kati kizibu ino so naye nga era before
twali tulowooze nti tukwakuteekawo okusaba ekyabbogo. I talked to Mami, I talked to Regan, naye ne baka okay, we shall prepare, naye eventually tekyasobose olwa bannamasaka okwekutula ku nsi Uganda. Ate ne boogezaako nti opalaapalanye oyite eri okutuuka emasaka emitwalo omwenda olaba nga kingi, so bwe kityo ne tukiteeka bwe tutyo. Naye oba oliawo Mukama Katonda wanaaba atuwadde obulamu emyaka emirala era gikyaliyo, tugenda kubanga tuweereza. Ayina ekibuuzo kyonna kyoyagala otegeera ku Livingston Kasozi, feel free buuza, ngenda kubanga nkikuddamu. Okay, Livingston Kasozi ajja atya mu kisaawe ky'okuyimba. Livingston Kasozi kujja mu kisaawe bwentyo bwe nayingira bwentyo bwe natandika ne nyingira ekisaawe ky'okuyimba mu 1988 nfulumya akayimba ako essaawa y'omunaana. Abantu batandika okummanya, okunjagala, newankubadde ng'emyaka gyange gyali mimpimpi, abasinga okumpaana ennyo baali bakyala n'ebiwala ebijuujulu, kyesaategeera nti balimbiramu obutwa. Bwe namala okumanyika biki ebyaddirira, nayimba, abantu ne bansanyukirira nga bampagira, naye nze ku lwange nga neeyisa mu ngeri ng'eno n'ensanga ebizibu bingi ebitali bimu nga bino byogenda oku Okay, lwero oluyimba olwaleeta omuzira Livingston Kasozi mu kisaawe ky'okuyimba mu 1984 baluyita essaawa y'omunaana. Sematengo Pius tuli ku Livingston Kasozi, naye sijja kutemawa omukyala Catherine Namatovu gyali ekatooke atambuza obulamu, naye era si bwe bulungi obuliawo kubanga nakutegeezaako nabategeezaako emabegaawo nti yalwala so byebyo n'emabegaawo twateekateeka enteekateeka ne tugenda ne tumukyalirako nga ery'emboozi ya Kadongokamu. Abatamanyi Catherine Namatovu ayogerwako ye muto wa Vincent Muwonge eyakuyimbira omuzadde wa Nsuso. Catherine Namatovu ye mukyalo oyo gw'olaba mu luyimba essalambwa eyafumba essalambwa. Catherine Namatovu yoyo omukyala gw'olaba mu luyimba mukyala Nagujja. Ye mukyala eyakitinga nga mukyala muto mu luyimba olwo ate baleeta omulala ye Catherine Namatovu ye yali omuganzi mu luyimba olwo, kati oyo ye Catherine Namatovu ayogerwako era oyo y'omu ku bakyala abakyasinze okuzannya wano Katemba. So oluyimba olutambi luno lwaliko ennyimba ng'abiika ebibiri. Asobola okubalaba okubajumiza emboozi eri lukyamula n'abadde basajja beeyanjiwulire akamwa kanagange k'omutayiza akali ebisone ebiwolunga kamira ebyo ebikaluba n'ebyangu okumeketa akamwa kano ko tekabitaliza kikwate byekalyabwe kabiza mu byewala mu biyita bitanako temwagala kubiraba. Olwo abiika ebibiri ayina mwana muwala gwe yali ayimbako eyagenda n'aganza abasajja basatu, naye nga buli musajja yamuwa erinnya lirye. Kati nga Sema Dambisha n'agamba nze nga mpita Daafu,
Pius n'amuyita Paaya oba n'amuwa erinnya eddala abasajja basatu naye oluvannyuma ate nga bano ba mukwano bwe batyo beenyumizanga era ne bakola enteekateeka buli omu ku lunaku olwo nti tugeze ku Sunday ngenda kulaba ku mwagalwa wange munaye kyabagwako nga bonna basisinkanye mu kifo ekyo kimu abiika ebibiri taliira era yagenda okumaliriza mwana muwala nga takutteemu. Then kwaliko amaanyi ga siringi Nazarwa kutuuka lwekuzezo ono ntuuse n'okuyiiya ebyessanyu nno ndabye bingi naye ng'ebyennaku bye bisinga ku byendabye nze. Omuzungu yakola bingi byonna ebyewuunyisa naye ate n'akola siringi kubanga amaanyi ga siringi ngalabye gali. Okay, kwaliko ennyimba nga muyiga okuyamba mangalitana mu kwaya sendituula wa Harriet ze zimu ku nnyimba ezafulumira ku lutambi olwo 1984. Kasajja and Sons Emporium ye yagula olutambi olwo yalukolera wa Dipe ye Diproko Segawa by then bali ku studio ye mwe rwakwatibirwa ku Jinja Road ku Jinja Road nga ku station ya railway station awo wali headquarters we lwakwatibirwa oluyimba luno era n'ennyimba endala. Diprok Segawa mwe abatamanye ye yakuyimbira akayimba kakoze nnyo mu mikolo sooka omunoonye watudde sooka omunoonye. Okay, Dambishawo gambye ate omwana gwe yazaala mu mwanyina gwe yayimbako mu kayimba muka kitange yandiisa ennyama etayidde. Omwana oyo bambi yafa. Omwana yafa. He was called Brian. Yafa. It was a true story. Byaliwo. Era Livingston Kasozi okusinga ennyimba ze yali ayimba ku bulamu bwe. Katweyongereyo ababuuza mubuuze abateeka muteekeo ebibuuzo byammwe. The best of Livingston. Amaka mangi agatusibwako ebintu ebifaanagana ng'ebyo naye nze ekyo bukyangwako okutuuka okuzaala mu mwanyinaze omwana neebuulirira nensalawo nfune amaka mpase mukyala wange bwe namuwasa biki ebyaddirira. Okay. Kale tukyagenda ne gundi tukyagenda mu maaso ne Livingston Kasozi. Awo yali ayogera ku mbeera oluyimba luno muka kitange simanyi oba patent gyeri oba tekuli nandiruzanye naye nga it was a true story lwafuluma 1988 lwafulumira ku lutambi Jessica Nababi lwe yali ayimba Jessica Nalule. Omukyala Jessica Nalule naba mutegezaako yaani naye nga Jessica Nalule ye yali omukulu wa mama wa Asia wa Bobby one wa Charles one eyafa Giweze. So muka kitange it was a true story but Okay, kale oluyimba lwero simanyi oba luyina patent y'ensonga lwaki ndujjeeyo mangu. Na muka kitange yandiisa ennyama etayidde esiridde. Makumbi oluyimba olondooza nga tukyali eri ku emboozi ya Kadongokamu nali mbasomesezzaako yali ategeeza ki byonna twabitegeera. It was a true story yazaala mu mwanyina omwana naye akulaga nti embeera lwaki ekyo kyajja bwe kityo. Livingston Kasozi wamala okubeera nga atuntuzibwa maama we mukazi mujja oyo gwayimbako zaawedde. Jjukira Kasozi maama we yali wakubbali ate oli yali omukyala omupeta ne leave. So we yatuntuzibwa bw'atyo n'avaayo nadde n'okubukojja ekibuli n'atandika obulamu eyo wasinkanira mwanyina
muwala wa Live naye nga naye si wa maka awezana. So we batyo we bagenda nga baagalana. Wuliriza oluyimba olwo ku kigambo osobola ogenda ku YouTube olunoonyeeko oba osobola odufuna, oba tolufunye ojja kuntuukirira naye nze Ennyimba mwenzija kanusu. So tukyagenda mu maaso. Ziwa Joseph agambye muzungu webale tuweereza, nsaba okubuuza Kasozi yalekayo vidiyo yonna era luyimba ki olwo? Kasozi, Livingston Kasozi waaba kuleka official video ejja kubeera emu eyo baluyita olumbe oba omugongo gunnuma, naye ntyo oddukuba luyinza okubeerako nalwo patent. Lwaki ngaana okukuba ennyimba zino nti munaye channel zaffe zino bazisalako batubaaninga. Omugongo guno gunnuma mutwe ne gumbo bbalu buto ne lunjigijja leero nfudde. Okay. Kati oyo awo tuwulira Hamani Semakula basudde ng'akola kati eyo video ye eri official gye nsobola okugamba nti gye mmanyi mu videos zonna eza Livingston Kasozi. Eno gye yali ku gundi bwe ndiba nfudde wali ku gundi ku New Vision, ku New Vision. Then video gye mmanyi nga official video. Then Makumbi Junior agambye nalweyiso komawo. Nalweyiso naye nabamugambako, nabagambako it wasn't a true story, naye yayitamu kubanga asomesa bantu butya bwe tulina okubeera abeesigwa eri abantu baffe, okubeerawo mu budde bwonna singa muno aba afunye embeera ey'akabi. Nga bw'olaba tugenda mu masinzizo ne tulayira nti mu bulungi ne mu bubi, kale ng'alaga nti muno singa nga aba alwadde mubeererewo okutuusa ku ssaawa esemba. Kale yayita omwo, naye nga ekyo ekintu era ndinawe nkyogererako ne mu post gye mbateereddeko kuno nkulaga nti ago gaali magezi wakati w'omugenzi HK Hassan Kasule, yali promoter Hassan Kasule be baali bannanyini United Sound Studio eyo ye yavaamu ezo zikasiwukira nevaamu HK, then yavaamu studio ki kasiwukira HK ne studio endala. Then nono waliwo muganda wa Matia Luyima, laba erinnya linvudde mu mutwe, kati ali bweru ali London, be baali bannanyini United Sound Studio. Ne Kase yava mu United Sound Studio. Kati Kase Music Recorders oba Katose kandi Wilson Kwita ne ono gundi be baagira enteekateeka ey'okukola oluyimba olwo olwa nalweyiso komawo onyambe. Jjukira Kasozi yali mu mbeera embi era kigambibwa nti oluyimba olwo nga amaze oddukola just kuluyimbamu buyimbi n'ayimbiramu ekike baategeera business eriwo era bw'atyo nga tana recordinga na luyimba olwo n'afuna ekirabo ekyali eky'emmotoka n'avugako kubanga abakulu bagundi ba Uganda Music Publishers Association HK ategedde business wa oweri era oluyimba olwo we nafuna omukisa okunyumyako ne famire ya Kasozi n'abantu abaali okumpi ne Livingston Kasozi nti oluyimba olwo album eyo teyatundibwa wabula yaweebwa HK ng'ekirabo HK okubeererawo Livingston Kasozi mu bulamu mu mbeera yonna gye yakola ki gye yali ayiseemu omuntu yamubeererawo era HK ye yalekerwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera omukuza w'abaana nga woolaba eno ewa Prince Job Kafeero nti Mandeevu Kinobe abamumanyi ali wano ku Lubaga Road musajja makanika we yakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okukuza abaana ba Prince noono bw'atyo HK Hassan Kasule we yagira naye ebyembi nti olunaku lwe okwali okwabya olumbe lwa Livingston Kasozi ne HK
lwe lunaku lwe yafa, yaziikibwa Butambala. Nno omwaka 1997 gwali mubi, gwe gwatwala ne mukwano gwa Herman Ssemakula Basudde eyali nannyini Happyland, ensimuko y'amasanyi Bisegerwa. Bisegerwa oyo ye taata wa Sofia Nantongo, era ye yali ba wa omukyala bamuyitanga yes Rose Susan any of that two, ye mukulu wa ba senior woman Irene Nakitto. Then tugende maaso kyokka lunkolera but I love it so much, even that one of Nababi. Nababi was also a true story. Najibanyumizaako. Namutebi Julie, how are you? Ndi bulungi oli otya? Nno Namutebi Julie nkunoonya, era ne leero ngambyeko Aisha the Great akunoonyezeeko. Essimu yange contact yo yagendedde muli. Then Prince Sharif agambye Muzungu David mpa yo ku bwendiba nfudde weebale kuweereza. Muganda wange mulina naye ekizibu bajja kugira eziri common ennyo. Muganda wange bazigaana batubaaninga. Kaneeyongere weebale nnyo kale baluyita batya luyimba kirogamba. Namutebi agambye vidiyo yali y'abaana be lwe yagamba Brenda ne Regan. Kati that's bwendiba nfudde. Ze nditunula ntya bwendibanga nfudde, nga ndyawo mu ddiiro nsirise, ab'ekika n'eŋŋanda nga bayita, nga nsirise sirina n'omu gwe mpuuna. Era ye album eyaddirira esemba kubanga yasembyayo Duniya Weeraba. Then Ziwa agambye weebale nnyo ssebo okunziramu kanjira ngoberera, naye osobola oteekawo ekibuuzo. Alex Yogi ani eyayi oluyimba Nababi lwali lwa Tabu. Eyo alubamu ya Nababi ye alubamu ya Livingston Kasozi ekyasinze okuba ey'amaanyi. Alubamu ya Nababi ye alubamu ya Livingston Kasozi ekyasinze okuba ey'amaanyi. Alubamu eyo yagulibwa omugenzi Alex Ngabaye owa Nick Studio. Alex Ngabaye yafa 1999, yaziikibwa Kyaggwe. Omusajja oyo yali Munyarwanda naye nga yali promota wano nga agula ennyimba n'okutumbula abayimbi. Era Herman Ssemakula Basudde kwe yava ayimbe oluyimba Gwanga Ki, yali ayimba Alex Ngabaye oluvannyuma lwa Alex okumusanga okutemezebwako ng'ono ali mu gundi ew'akasajja recordinga. Oli yali wa ssente n'amukwata n'amutwala ku CPS. Kati okwali okuvaayo nga bakkanyiza amukolere album, yamuleetera oyo okuli Gwanga Ki. Then Namutebi agambye batugamba nti Nalweyiso yali muganda wa Basudde, mbu baali bafumbo nedda. Gundi Immaculate Nabiryo baali baganzi ne Livingston Kasozi. Baali bafumbo, baali bagalana, baali tebakolako obufumbo, tebabukola. Obufumbo kwe kutandika okubeera mwenna, naye baali bagalana. Then Napoleon Swaibu omusama mu Nalwengo ogamba otya akayimba ka Kasozi akagamba nti kazimba mulumwe kafuluma mwaka ki? Kazimba mu lumuli gwantankudde 1995 kwaliko ennyimba nga abazadde kazimba mu lumuli, obufumbo biki olwa Kristi, obufumbo bwa muwendo lwa Kristi Nansamba Ndedda. Then obufumbo bwa leero bwa Seyoya ye yaluyimba. Then kwaliko Seegombebwa, olwo Seegombebwa yali ayimba Herman Ssemakula Basudde. Then ne kubeerako ne Timiteewo. Timiteewo ye musajja eyali omugagga naye nga ayina mwanyina ng'anoonya omukyala. Laba mwanyina waamulabira omukyala nga yalwala dda. Timiteewo ne Nampiima. Timiteewo ne Nampiima lwe luno.
basitula beera nnoonyeza ebinaabazimba kale baseruganda bwe twazirunda ekitimba kyabisemo be bateefu njagala mbinyonyi nga sibikisaamu onootenda ndinyumya pulaza omugeza abala ekimuta bagira nawa naye nange mujja kuŋŋamba nti naawe onyumya bulaza. Lwaki mugamba Kasozi yeka nti onyumya bulaza? Olwo lwe luyimba Timitewo ne Nampiima, then oluyimba Seegombebwa olwo lwali lwa lutalo ng'agatta ku luli kazimba mu lumuli. Olugero ssebo nga tubiyitanga busaaga era bwe baba bageesa mulyo gy'owuliranga emboozi naye bwe tugenze twekkanye entono kati engero ziringa musenje omuntu bw'osimanga ozimba enjole naneebeera ng'enywedde twana bingi weesiga emitono olole lukulabula mu mikwano osobola okwegendereza ennyo ng'oyina mukwano gw'ongoyo kuba emikwano gyaffe emizibu nnyo girimu obukoonakona amaaso oyita muno bw'ovaawo ate yakulira empinga so nga kyandibadde kiyamba ng'oyina mukwano gw'otofa oba ne lujja mukwano gw'ovaawo yandikisa ensingo wandibadde munnanga oyambwa ku bizibu ebisinga mu maaso naye emikwano gyaffe emizibu nnyo kale ekikubuzaako ebibya eyali mukwano gwange mulabe ate bwe yampisaamu amaaso nandikumye n'ensirika naye ate kyennoma nnyo kamala kikwata buli mukyalo weeka bannange kyammala nnyo amaanyi mukwano gwange Seegombebwa lwaki wandibattundaaza. Okay, kati Livingston Kasozi ku lutambi luno yagatta kazimba mu lumuli ng'ayanukula ennimiro y'okubuganga. Kati luno Seegombebwa ng'ayanukula muwase enju. Lwakuba bino abasinga tebaagala tubyogere. Tukolagana nnyo kamala nalira mukwano gwange Seegombebwa nga tukolagana nnyo kamala era kendi akalyako nga tendi kalya njamama nalina mukwano gwange Seegombebwa nga tukolagana nnyo kamala era kendi akalyako nga tendi kalya njamama abamu gye tuyita abakyemanyi nti oba tuzaalimu mu kitaffe abamu batuyitaga balongo kyokka twayina nnyo ekwano yemmotoka nga mpaamu nze nange ne muwamu eyange ate n'ensimbi nze muwola nga nange lwesiineeramba mpozi n'awakanga nnyamba bwe mba nabaddeko safari neno omukyala n'amuwa ku buyambi bwenkomawo ne muwamu sente olw'omukwano gwaffe omuzitokale nga tukolagana nnyo kamala era bwe mbako ekizibu teeka okubbirako obuseevu nga ne bwekibeera ekyama munnange yamanyi nnyo ebyange naye emikwano gyaffe emizibu nnyo mala egikobozaako ebibya yali mukwano gwange mulabe ate bwe yampisaamu amaaso. Okay, emboozi mujja ginoonya. Asobola noonya oluyimba olwo ku YouTube. Woba tolufunye osobola okujja n'enkuwa oluyimba olwo. Ezo ezimu ku nnyimba ezisinga okunyumira Sematimba Regan. Sematimba Regan yangamba yampita muzeeyi. Ampita muzeeyi yangamba ennyimba za muzeeyi kyamazima mbadde sisusa. Yali amanyi dduniya weeraba, amanyi gwe musika, amanyi nabumpenje. Yangamba ennyimba zaali 5. Naye we muwe ennyimba 5 mu 5 ekyamazima yakyewuunya nasooka ozimuwanga ali mu US wakomawo ate n'enzimwongera. So bwe kityo yali ayanukula muwase enju naye byetaaga ng'obimanyi nnyo ng'obigoberera. Dambisha agambye Dave ye mwanyina akyaliwo mama late baby of stone. T-might. Namutebi agambye okay let you check on me. Olulina video outside over which video? The one you said made a video of. Yes, I have that video. Olumbe. Aziwa agambye oluyimba luli lw'okubyemu n'ogamba nti luyina video lwali lwa mwaka ki era Basudde ne Kasozi ani yali asinga obukulu? Basudde yali asinga Livingston Kasozi obukulu. Nkugambye bazaalibwa baafa mwaka gwe gumu. Livingston Kasozi was 31, Herman Semakula Basudde was 38.
ndowooza osobola okufuna enjawulo. Oluyimba olwo luli around 82 nga bakyali mu Kabulada professional singers. Makumbi ogamba batugamba nti kazimba mulumuli lwayimirizibwa okufuluma n'ennyimba zonna ezaaliko nazo. Ani akugamba? By the way, kino Makumbi ngenda kitereereza wano. Makumbi tulina gundi praise tulina Facebook pages ng'ezimu ziriwo to praisinga bantu baabwe. Nainga, they don't give you facts. They don't. Or for us, some of us who've been arrested because of facts. Nainze kyemanya amazima gasigala mazima. Waliwo oluyimba lwe yali azza ku kazimba mulumuli. Lwe luyimba olwagaanibwa. Naye nkulaze tikazimba mulumuli ennyimba zonna ezaaliko zizo nzikubidde. Kandabe zeesikubye zeziriwa. Luno lwa Christina Nsamba. This is Nasanga, not Nasamba. Okay, that is Rose Nasanga. Oluyimba baluyita abazadde. Makombi muganda wange nzi nyanukula ggwe olwo lwafuluma. Kwaliko obufumbo bwa muwendo. Obufumbo bwa leero ono Sekyoya. Kati mwami Makumbi ndowooza ennyimba zonna oziwulidde ezaali ku lutambi olwo. Oluyimba lwesizanye kazimba mulumuli because of patent. Nkulaze nti ennyimba zonna zaafuluma nze nazifuna ntya. Era mbimanye gye mutera obijja eyo ku gundi. Mukulu oyo era lumu yavaayo n'abagamba waliwo ekivulu kya Banabuddo. Ekivulu kya Banabuddo ekyo kyali mu Basuna Sekaka. Abantu abali bava ewuddu. Suna Sekaka by then yalina olwo Banabuddu. Then ne wabeerawo omugenzi ko Salongo Kiwanuka Fiina n'oluyimba lwe era Banabuddu. Kati ono n'ayimba olwo Banabuddu. Ntiho Hamani Semakula Basudde yakomawo ne Buddu owedda. Oli teyaddamu na kufulumya luyimba. Teyaddamu na kufulumya lulwe. No, those are praise groups. Those are praise Facebook pages. Those are praise. People give people facts. Wetuba twagala Kadongokamu atambule omuntu muwe fact. Nti okay, daddy yayimba ne bali bayimba. Naye batandika okwogera amatambutambu nga mbajjiddeyo ennyimba ezaali ku lutambi lwa Kiwanuka Fiina ne mbagamba olutambi luno nga lwafuluma. Kandabe oba ndina olutambi olwo Kiwanuka Fiina Banabuddu Kiwanuka Fiina. Anyway, nsaba baganda bange ku YouTube naye gye tuli. Ku YouTube naye kwetuli. Kati Banabuddu oluyimba olwali luwagambibwa nti terwafuluma nalwo. Lwafulumira ku Fiina Party 4
oba kubanga bo baluyita party for bagiyita ku nkomerero kwe kwafulumira oluyimba Banabuddu. Naye munnange wemmala okugira okubalaga ekintu ekyo no tuwe abantu ekituufu kubanga abantu bamanyi. Ate nze ntera nnyo ogamba abantu nti abantu batusinga otegeera. Kisanga ekirala n'okiwekeza n'ekyobuzaale kize ku mwanjo kale mwenna bannabuuka Katonda musekikuka benda ya Nakalama ofukama ku muganda ogweka abalongo n'anywako omukoleserwa era ava waka n'embuzi kisinyiba ekyambe basudde eriire mwana wa nnyoko simugwira obeeranga mugumu ng'oyatula ebuddu gy'osibuka tewali kiswaza n'akamu ne bw'oliba mu lujjudde mu nkuyanja y'abantu bagambe nti nabuuka Katonda bangi beegoga okubeera abaayo lwaki teweesunako gwe muva mu buddu amagero abayimbi tootera okweyogera ku ye waliwo ekimanyi kino okuyimba twakwefuuza lowooza ku ssebadduka jjajjaffe atama ne basudde omugaffe Vincent Mulongo omumanyi nnyo Sooka Sakakawa mu nnyendo Moses Balongo waayo Ruhani Mawula Aweri Butenga. Okay, kale baganda bange lwero oluyimba bagamba terwafuluma mubeere eyo makombi ne mubinyumya nze yensonga lwaki bananga I'm sorry si following abantu naddala si kya following nnyo bantu kubanga wo wabula kyoli wa lugezigezi oluyimba olwo lwafuluma. Okay, kale Napoleon Swaibu omusama munalwenga agambye njagala kuntangazaamu akayimba kampanga yali Kasozi njala yagwa oba Livingston Kasozi n'ekirala onkubireyo akayimba kanjala yagwa Kasozi. Kasozi njala yagwa mugumiikirize tujja muyijira Kasozi njala yagwa nabamusomesaako emabegaawo yali mu kabuladda badde mu bazira gitasingaazi bw'atyo. Naye enaku z'omwezi nga 11 kyayinza okugamba omwezi ogujja ogw'omukaaga naye lwe yafa olunaku lwe lumu ne Haman Semakula Basudde. Enjawulo yali myaka nti Basudde yafa 1997 ono n'afa wano jjo ly'abalamu mu 2022. Kale obuuziza okutangazaamu yali Kasozi Livingstone yali Livingstone Kasozi ye yagira oluyimba olwa gondi olwa mpanga baali n'omukulu Moses Katende ye yazanyanga mpanga mu luyimba olwo mwalimu omufumbe Cecilia Naku mu luyimba olwo ye yazanyanga mama wa mpanga oba mukyala Livingstone Kasozi olwo Livingstone Kasozi Junior n'azanyanga taata owa mpanga. Naye okikyusa vice versa kyali nti mu bulamu obwa bulijjo Moses Katende ye yali bba wa Cecilia Naku naye we bajja mu luyimba bakyusa ebifo. Nyombi Ponsiano agambye naye Livingstone Kasozi teyafa 1996 ate Basudde 97 nedda bonna bafa olunaku bafa omwaka gwe gumu. The difference eri naku 21. Livingstone Kasozi yafanga 19 today 19 sawa zaali 3 ez'ekiro yafa kiro zaali 4 ez'ekiro nga 19. Then Haman Semakula Basudde n'afa ekiro kyanga 11 ogw'omukaaga. Okay, you have not understood my question properly, but at that time Sebata stopped the song to be released n'ennyimba ezaali ku alubamu eyo nga bw'ozituwadde nazo tezaafuluma ekiseera ekyo. No, I've understood your question. Kubanga ogambye batugamba kazimba mu lumuli lwayimirizibwa nenkugamba no terwayimirizibwa era ennyimba nkulaze ezaafulumira ku lutambi olwo ekitegeeza awo mbeera right nti terwayimirizibwa. Naye nkugambye oluyimba olwagaanibwa it was called kabalika ng'addamu avuma ono addamu avuma Haman Basudde ne bagamba nedda
oluyimba olwo terugenda kugulibwa nga n'abagondi babagambye temugula luyimba olwo. Kati ntegerekese bulungi, lwe luyimba lwaganibwa, si alubamu yonna. Yimba we alubamu yonna era nga yali etyoboola muntu. Era awo we wava okukola enteekateeka ezo ez'okuba nga abakulu bano baddingana okubeera nga bakwatagana bamalewo ebyo byonna ebyaliwo eby'emabega. Mwami Makumbi, ontegedde bulungi? Mpozi toyagala kuyita my brother. Solomon Nsubuga Kalalu agambye muganda wange webale kutunoonyeza byafaayo bya bayimbi baffe aba Kadongokamu. Ye Enjo Sekandi ali atya? No, Enjo Sekandi mulwadde. Enjo Sekandi mulwadde era twabadde tusuubira okuba naye enkoko njeru, naye due to his condition tekyasobose, akyali mu ddwaliro. Abasobola musobola okuyitako emulago. Ffe ebiseera ebisinga era abamu ekigenda okubeera nga kibajjisa mu bintu nga bino, bannaye wetutuuka mu mbeera ez'obwetaavu nga situation when it comes calling batudduka ebiseera ebisinga. So Enjo Sekandi yeyo embeera mwali, naye mukyala we Justin Sekandi ye twabadde naye era she didn't perform. Yaze ku stage n'abuuzaako abantu era n'awaayo n'ennamba ye. Juzi wano last week navaayo n'enteekateeka n'eŋŋamba bannamukutu nga bwe tuli nti tugoberera ebintu bino, nsaba twekolemu ow'ekikumi ow'ebibiri tunoonyezeeyo Enjo Sekandi obuyambi. Ne mbawa n'ennamba yange nti tuteekeoko ssente. But there is a certain guy, siyinza kujjukira linnya lye, agamba Sia oba mujooga ennyimba otunda ntunde naye ssente tuziteeke ku ssimu yo, mbu mufere balala. Kale abo be bantu baffe abeera kuno anyumirwa bya bwereere ne bibeerawo. People like Makumbi ndowooza tutambuddeko naawe mu bintu eby'enjawulo. Lwaki siwaayo nnamba ya Enjo Sekandi oba eya Justin Sekandi? For accountability. Njagala nnyo ekigambo kye bayita accountability. Nti okay, Dambisha awaddeyo 50,000. Juzi ndowooza project eyasembayo eyawamu ye yali project ya 3rd September last year okusiima Lord Fred Sebata. Omuntu yenna agamba nti yaweereza Muzungu David ssente naye nga teyalaba linnya lye na ssente ze, nsaba aveeyo awanike omukono. Kyekyo naye munnaayo abamu gwe wobanga toli mwesigwa mu bintu byo, abamu si bwe tutyo bwe tuli. Ate munnaayo nze okutunda ennyimba zino si musango, nawe osobola okutunda oba osobola okukola any business gy'okola. Ate ebiseera ebisinga asirise teyejjusa, woba toowe osirika. Woba toowe osirika. Ate kikufuula ow'obuvunaanyizibwa other than okugira okuvaayo ate Enjo Sekandi akeere kubanga nkimanyi ajja kufa. Kino nsaba mu kifune bulungi, ajja kufa, nange nja kufa, naawe ojja kufa, ffenna tugenda kufa. Naye at least tulwaneko ku bulamu bwa bannaffe. Buli omu afa, naye at least tubeerewo nga olina ekitono ky'okozeeko ku bulamu bw'omuntu. By the way, nange nasuubiza 5,000. Kandabe mu wiiki eno nti Justin nzimuteerako. Justin no by the way abeera na mwanyina Muzungu David. Byose mubusiwa ddannyo zombaza muyino weri buwunga zaalongomesa gagende ebuyaga. Naye ekitundu kino nno kyalina abantu kubanga mpulidde Salongo Zewambaza Abdu Mulindwa, ne mpulira Deogrosias Sebuguzi, Salongo John Misaga. Wow. Makumbi kati ogambye ontegedde bulungi. Okay, ekyo kirungi, weebale kuntegeera. Nnyombi Ponsiano agambye ate basudde oluyimba abayimbi yaluyiya ddi kuba ayina agambye nti Kasozi yafanga beetereza beeyozeza obuziro. Oluyimba olwo bamuwa omulimu ogwo
mu lumbe lwa Livingston Kasozi, mu lumbe lwa Livingston Kasozi, era okwali okuva e Buddu mu kuziika, kubanga era mu kuziika Kasozi basudde lwe yasemba okutuuka eka nga mulamu, kubanga we yava e Kyabbogo n'ayita omwo, kubanga ffe mu kugira oyita omwo mu Lwengo bw'otyo n'ogenda n'ogwa ewaabwe. Yagenda ewaka n'abalabako, okwali okuddayo kweko kwataatuuka. So we yakomawo n'akola alubamu eyo eggwala. Nsela Akamada agambye welcome back from Bukunja. Baba navaayo abakunja. Napoleon Swaibu agambye kati tukozesa Airtel eyo blo, yes, for accountability. Era womala okuteekako ompeereza screenshot oba n'ompeereza message nti munaye ntaddeko ssente bweziti nze ne okay network beegenda ndalukwata ngaasayo sensi nabyo imachulo ekyalogerwako nakalanda yasula jose ndongo ate nze kiwa nsaba gwasobola noonya oluyimba lwa Angel Sekandi baluyita ibasanya omwalimbozi emiranga n'enduulu ku kitalo mulakiina mubakuku bagamba yabajja mubeeranga wagana nti ddala nafudde alimba yikulyana yinguule Okay baganda bange ndaba network ekaaye ndowooza ngenda kuvaako. So bw'atyo omukulu Livingston Kasozi wetugezezaako kubanga tumujjukira. Livingston Kasozi mu bulamu bw'ensi yaleka mukyala omu, omukyala ow'empeta Florence Namanda. Omukyala oyo akyaliwo wali e Kyabbogo mu maka ga Livingston Kasozi akyakumye abaana bali basatu, naye nga ekyomukisa omulungi tikati buli omu azadde mwana munne. Mulimu Sematimba Regan. Sematimba Regan ye omusika wa Livingston Kasozi. Livingston Kasozi we yamulekera yali aweza emyaka 2 n'ekitundu, kati musajja atuludde obulungi. Then mulimu Nansubuga Diana yamuleka aweza emyaka 7. Nansubuga Diana mukyala mufumbo wali awo mu bitundu by'ekisasi kyanja, business lady naye nga musomesa by profession, mukyala muyimbi n'emirimu emirala. Ndowooza ekiraamo ekyo kyali kigamba kitya nze Livingston Kasozi ow'Ekyabbogo, singa Mukama abanga ampise ekiseera kyonna ntegeeza ab'ekika kyange bonna nti mukyala wange Florence Namanda n'abaana bange 2 omuli Nansubuga Diana ne Sematimba Okay baganda bange network ensumbuwa naye tujagenderawo, naye nga ayinamu ennyimba abampalampa mu nveeko. Waliwo ebintu bye nnina mu nnimi ebize binnyingi nnyo Kamala, muli munda